omumbejja ow'ekitiibwa omukungu ffe tuli bakopi nze siri mukopi olaba abafalansa bagenda ne bagamba nti if I'm not a prince nga toli mulangira. What's the equivalent of a prince? Gentleman. Hey, equivalent y'omulangira is a gentleman. A gentleman. Gentleman ye muntu. Kubanga bosoma Puleto. Puleto yali agamba. Puleto yazali mu myaka 305 BC. Kale kyekuwunyisa nti n'akaakatabo BC ogwo gwali mwaka gw'abagezi beereere. I don't know why. When it sounds like a BC, the art of 350 BC. Puleto ye yali alowooza ye yali mulanga n'alowooza nti naye bino lwaki bitta abantu. Why do we have interstate? Kakati Puleto n'agamba nti butasoma singa bano baali bayigirize bano nga bakulidde mu mpya z'abaami mu bisaakaate mu mbiri ne babeera trained tebaalise bantu. Bw'oba osoma political philosopher olina okuanalyzinga situation, what motivated him. I write my books, what motivates me. Goyinza okuba nga ofunyamu obufunizi accidental benefit. Kakati Puleto n'agamba nti a king must be a wise man, a philosopher king, surrounded by a council of wise men. Kabaka oba omukulembeze alina okuba omugezi, philosopher ng'ali surrounded ne parliament oba bawe bamugezi abagezi. That was Puleto. Bino ebyokuga nti A-level ababaka ba parliament babeere ne A-level abaki wano tebaba na kintu kyonna biki byonna polytechnic ti element yokka mu Puleto gy'oyinza okugyamu nti why is it that the Nigerian army whenever it takes power is not destructive like his army? Their knowledge comes in. Why in Uganda do you see the mafias using illiterates? He cannot use a man like me. I know the future. Bad black. Bazali. Gundi balaba ina diguli. Gitata ina diguli. Kati fitu vitu kuatiramu. I headed one of the most influential jobs to speak on behalf of the president for 14 years. Did I commit any crime? I know the future. The Westerners, you cannot see them. They have properly insulated themselves. Tobalaba ku scene of crime. Abategeevu gwolowooza nti mu Banyakole mu Bawestern temusobola kuvaamu wasira ne kakoza mutale. They control. Bamucontrolling. They know the future. Northerners babonaabona nnyo babatwalako okuwandiika mu magye lode neekomawo nga nkalu mu Northern Uganda under this government nga bapeyinza ekimala agayaaye era ffe abagezi tebatukozesa. No. If you want to be darling of the mafias gwe beera nga tewasoma ne bakuwaana ne bagula ttiimu zaabwe ne bakola ki vuma ku Bobi Wine kola ki lwaki bo tebabikola? They know the repercussions. So gundi nti a law in Africa is like a cobweb. It only traps small insects. But a law in Europe and America and other advanced countries is like a blind kid. It doesn't know its parents. Ebungereza waliwo omusajja nga bamuyita Lord Archer nga musajja wa maanyi nnyo nga yawa ekibiina lwa Conservative Party ssente. Kakati abagenza okukyakala ne malaaya ne bamukuba ekifaananyi ab'amawulire ne bamuteekamu. Erina mukwano gwe ne yeegana nti sinnabeerayo. Ne bagenda mu kkooti ne bamuwa damages £500,000 damages ne zibalemu okugabana ne mukwano gwe.
Lord Yacha bamukomera. Lord Yacha was put inside. A law in Europe and America, highly developed countries, is a blind kid. Never no bakola bano. Etekale terrorism omusajja bamuyitanga Akena Pojoko yalikola. Ba libamusibira mu terrorism. Goloza terrorism yazze kati. Omuganda kyagamba n'odali Muganda who never went to school. Yabagamba nti gyotega amaggu bwe baba kufubutula gyodda. But when you are in politics is like a frog in ekidiba. Bwe kibeera wansi w'amazzi tegitegeera nti gakendeera. Mwabayitawo mumutegeera nti kituuka ekiseera ne kikala nekiddukamu. That's politics. You cannot understand. Nti otunuulidde ennyonyi ng'ezo mu Asia mulimu abantu 350 erina ne kalina noga nti ffenna baatutonda okufa olunaku lumu neziteeka mu bokisi lenoga nti bintu nga bw'obibeeramu bwe muba munoonya omwana ne mukyalawo, does it dawn on you nti waliwo abakazi abafa nga bazaala? Tekijja. Koga singa abakazi balowoozanga kubafa nga bazaala twalizaaliddwa. Abwa Katonda yakola mayindi y'omuntu nti abantu batono nnyo abeefumiitiriza nti what I'm going to do tukiyita meditation in like means okukesaawo mwenda. Kakati mmwe bino byonna you are suffering because you don't understand the mafia. In fact, all of the troubles you see, kulonda, COVID-19 yani byonna completely irrelevant. Sibi ebikulu. We are only treating symptoms. Ensanja bavugiira amafuta. Ogikuutako n'ebikola by'ennyaanya. Ensanja bavu kiwundu kyekyagireese. Bw'otajjanjaba kiwundu tevaawo. Ani yanze mubuliza munda, ani y'okimanyi ky'obuliza munda. Ani yakitegeeza nti ekyenda kyo kiwanvu okusinga olubuto lwo. Era bwe bakusala aniya bayinza n'okusala emirundi ena. Bakizaayo buzzi eri ne kiterera awo ne basibawo. Tulina tekinologi asalako ekyenda n'akiteeka. Ekirondere popo John Po gwe bateekamu pulasitiika era ng'alya muceere gwokka. Ndi gw'osala ekyenda. Ani yanze mubuliza munda. Ekizimba, ebizimba bikubulire munda oba nkyabize waggulu. Jjajja kibulize munda kale ssebo. Ekizimba kirina we kyafudde. Bateekako emungu. So, simplistic way of looking at things kyekibatawaanya. Nti mafia yayonoona wano n'ebwamba buli muntu yenna intellectuals baani bonna. Era nze mbabuulira, I've already written nti akalulu kano mujja kukakola nga bwe mukaagala, but I'm predicting a chaos. When I predict 10 things, I see 8. Salient issues is defining akalulu. Ebyo byonna temuyina. Nabagamba nti mafia ekozesa ekintu kye tuyita deception. Nolowooza nti bakola kino nga bakola ki. Mafia ekozesa ekintu kye tuyita reverse psychology. Reverse psychology means I dupe you into doing something thinking that you are benefiting from it when the enemy is benefiting from it. Reverse psychology olina okuba nga oli mugezi nnyo, highly intelligent to understand reverse psychology. Expert wa reverse psychology wano Museveni asobola okuleetera bonna basome beesiinaga nti bonna bakone naye nga talina solution. Kati omuzadde abadde talina mwana we agenda kusoma atamanyi na bye basoma, ye oyinza omugamba nti ye okusoma kitegeeza mwana kuva waka n'agenda mu ssomero. Kakati kosobola okudefeatinga Museveni. Can you defeat Museveni? Anti abaana abagenzi. Anti ye reverse psychology. Bagenze ku ssomero. Yes. Omuzadde kyayagala. Kakati ate gwe muyita bonna bakone. Abataalisomyeko basomye. It does not matter biki byasomye. Kakati gwe ayeeruuza awo not yeeruuza. Oliya winnings. Museveni n'ategeera nti international trend kati eri ku ki. The factors that influence international relations, the terrorism, deploy soldiers to Somalia,
nganda naga nti buli mujaasi wa Uganda afiire Somalia nsala enkoko. Are you in line with the international trend or not? Ani agwa? Yeye agwa oba gwogwa? Kitaga alazobu obwase Uganda. Any country that cannot commit its children for overseas or domestic interests is not a state. That's why the commander of NATO forces is an American general. The standard weapon of NATO is bazala omwana omu. Lwaki bafiira mu Iraq? Why are the Americans dying? Waliwo mu Iraq bafanga buli lunaku nga battayo mu mwaka mulamba. Yali defense secretary Ramsfeld yaga ntwongereyo emitwalo 10. Bayina omwana ogwo. They know the importance of America being a superpower. They know the importance of America being an international policeman. They know the importance of their dollar. Nti Iran kasi yatandika okutunda amafuta naga nti ngatunda mu euro bagateekako natti. Biki bano Uganda ebatala mukaluluka. Kakati ffe ekyokubiri ekyokusatu ekisinga obukulu tukiyita Trojan horse politics. Naye temutegeera. Otuga nti bakosa deception ne bakosa reverse psychology. Kati tuga nti Trojan Museveni bamuzanyira ku Trojan horse. Yetya. Trojan horse gye twakijja kiyingiza mu byobufuzi. Tukugamba wano mu katabo kange nakugamba nti solve the Trojan horse. When did I write it? Authored Sunday, 17th December 2017. A story is told of a king who plotted to kill his rival from a neighboring kingdom. He ordered his carpenters to engrave a wooden horse in which he put highly trained men inside and he donated it to the enemy. On the outside, this wooden horse appeared good and harmless. The recipient, king, unknowingly accepted the gift in inverted commas and placed it in his bedroom. Consequently, the soldiers broke through the wooden horse and killed the king while he was in deep slumber. The invading force went on to capture the kingdom. This is how Ugandan mafia operates. When they want to get money, they disguise their moves as if to be trying to solve an existing problem. They even take a time writing in newspapers about an issue only to justify the intervention. Okitegedde? Kabaka mwende yamusabye amagezi n'awumba n'alagira bakapenters be ne bawumba ekiwumbe mu ndogoyi ne bakimutonera n'agamba nti kino kirina kusula mu kisenge kozi bataddemu amagye kituyita politics of the Trojan horse. You look at the gift, you look at the police very well. When inside, they are inside very attractive. BAMAFIA bwe bakola ekiwumbe yawumba a horse embalaasi n'agiteekamu ab'amagye highly trained soldiers, special forces n'abawumbira ne baba bajjiramu ne bajjamu nga nkutonedde ekirabo. Kabaka n'agamba nti kintu kirina kuba mu kisenge kyange, abaana bajja kikwatanga bwekinyuma kinyirira tuli ba mukwano ddala. Bakyabuluza ekiro nga yeebase ne bamutta n'obwakabaka ne babuwamba. Kati buli Trojan horse. Kati mu kusooka wangambye Museveni bamuzannya Trojan horse politics. Tanamutegeera. Si mwangu kutegeera kuba babe. He believes them. Nti, why is it that today
local defense has become a problem. Why not yesterday? We have been complaining about the conduct of local defense. I think it changes that. I think I'm 7 years. You want Hey. Bali bagirese mutwa Johnny. Kwanza nkubulya nawandika katabo kange nga tugenda okulonda 2016 Kayihula Jeno Kayihula the blacksmith ekyuma kitya mu West. Nemba gamba nti abo opposition bali bakoze enteekateeka. Besi yali ku two things. Besi yaleta kituyita Savimbi theory. Savimbi yagamba tutaddewo okulonda bwe mutalonda nze olutalo luddamu. Besi jinagamba no reforms, no election. Kigwa leero kati kyagwa kyanja kya mwaka busi. You cannot blackmail a state because a state, once there emerges a person who is more powerful than the state, then the state ceases to be a state. State must control its borders. The state must have a monopoly on coercive forces. Same enforcement yesterday comes kugolola tumba. Kati Savimbi yalinga basic. Savimbi yagamba nti resumption of war. He linked his defeat to resumption of war. So that Angolans vote nga batya. Esajja liri ku kyalo kyafu kyafu. Bwe mutamba mwala wakuwasa nkwatya balaba mwekuluzi tukutabusi. We kill you. Naye ogendera ku tragedy horse politics gogambye. Museveni n'ekyokulaba kya LDU kyolesi yabeereetera. Anti kye si yabeereetera. Abantu bagaana. Kaakati nkugamba nti Kayihula yakitegeera. Abaali bategese okukwata ttipa z'omusenyu baziwe mu nguudo. A son of a leading politician omukyala bamuwa sente n'agula emmotoka enkadde mu galagi nga bano tebakitegeera. Tegensi nga yeebase bazookere mu kkubo ng'akaluba kalangiridde. Amakubo gonna baali an improvement of Buganda riots. Kakati Kayihula saayogerako naye saayogera nnyo nze I keep a distance. Ayinza okubanga teyakasoma. Kakati nemba gamba nti ekyuma kitya mu West, blacksmith. Tewali kyuma kirema mu West. Wandiri Kayihula ddu. Kayihula yategeera kuba yali mu position yamanya nti abalwanyisa Museveni babe ne Kayihula tebamwagala. The moment you see Museveni royalist bamukuba ne bamugjawo. Kayihula n'akubwa. Nimbuga nti abange ebigere bwe biba byebewunya n'ojja mu sitookisi ekivundu kigerera mu sitookisi. Did we change the killing of people? Olwokuba Kayihula yavaawo. Why did you heap everything on Kayihula, not the Minister of Security to Mukunde? You're police commander. Why? You're police commander. Why don't you talk about the Minister of Internal Affairs, Jejo Dongo, who is a general? The moment Kasagwe Boba Chimanyi Mafia Chimanyi to Wongo Wo, I would able to it would be a concerted effort. Before I talk to the inspector, complain about the Inspector General of Police. What about his boss? Because the Minister of Security to Mukunde controls ISO and ESO and other security organs. They can even investigate to in counterintelligence. Baali bamaze okutagitinga poliisi nti erimu ssente. Kati ne Kayihula naye kye yakola, in my opinion, Kayihula yategeera nti nsigadde nzekka. Bano baagala kusuula mukama waabwe. What do I do? It's out of a future. Kayihula armed himself to the teeth. Tuyina ba crime preventers millions 3 ng'obasasuzaaki. Bombshell. Ne president n'agamba nti mbajjeeyo mbayingizizza mu magye. Oyinza okudda millions 3 ez'abantu n'obayingiza mu magye. Kenya te complaininga. Tanzania te complaining. Whom are you planning to attack? Omanyi nti amawanga mangi ga playing down sente zaake za security.
ne bagala ziyiteko mu education well organized government not ours bayinza okuddya ssente ne bagamba nti gwe ssente tuziyisiza mu education tuziyisiza mu kakati billions zino at the end of the day zikomyewo zigende mu defense but you must have a patriotic auditor general, you must have a patriotic gigi nti nabo babeera nammwe nga bakimanyi nti no twakikoze for the interest of the state. We cannot alert our neighbors that we are spending money. An increase on defense scares other neighboring countries. Kagati ye Kayigula yali amaze okutraininga abantu. Why? I think nti yamanya nti in case Museveni is defeated, I will use this as a leverage to bargain my security, future security from the victors. In your own opinion? Bali Rudawa. Bali ba training mu college. What was their doctrine? What was their agenda? It was a cult. Yali ya muntu oku. Nibaga ne mutabani we yagidumira. Kati bagiyolayo. Mugiyolayo mumanya agenda yayo. Was it an official that security government sat to create crime preventers at the tune of 3 million? Yali nteekateeka ya security agencies. Ayitya. Okusobola okunyuza. Baali bakimanyi. Kayigula bwamala okugenda ne bakyolayo n'obujozi bwabwe ne babunduggula. Waliwo ekintu wano mu Uganda mu Kiyige. Special forces, special force. Yakomawo emirundi 2 ku mulembe gw'Obote. Peter Otayi bwamala okutegeera nti regular army erimu Muwanga, erimu Okiro, bakola special force. Basajja bawanvu bateso. Bayambalanga uniform ndala. Aba special force. Ogererwe bayitaye bati. Gye babeera Nkasenge. Aba special forces babeera Kasenge. Agati special force olw'okuba abantu baafa nnyo Abaganda mu 66 abasinga okulwa n'olutalo baali beeruweero 66 baagenda mu lubiri baamunaanika ne bakuba eŋŋoma ne batta ente 3 ne bafumba emimbo gy'emmere ne badda mu miti waggulu ŋŋoma zivuga. Obusiru bw'abasajja b'Obote baali tebasobola kubuuza nti nga Kabaka mumuggyeko ate abe baamunaanika mu lubiri basanyuka bati. Bano abasajja bajja babalengera mu miti waggulu ne babaga nti batuuse ne badduka. Gano gaatuukira ku mmere. 300 special force people baafiira weeruweeru ebaamunaanika mu lubiri. This is what annoyed Obote. N'afuula olubiri lwe baamunaanika special force ground nga gye babeera okuva 66. Special force bwe yali ayingira mu Kampala yali ekumba enva bombo. Muwanga n'alagira regular army nebattamu 8 batta 3 bali bakumba bayise ekyambalo mu Kampala. Muwanga nagaba bakube naga ntwadde tubayita bayekera bafudde na bombo. You don't know these things when there is a power struggle. Kakati special force weno government bwe yajja Kiiza Besigye ne Dr. Semwogerere ne batuula ne bagiwera. And because that's why they started the RPA. Bonna babayoola ne bagenda. Besigye yaliko. Lwaki bagiwera? Anti bagiwera bano nga bazze. Ya Peter Otayi. Eventually it regrouped nekola RPA eteso. One of our celebrated generals was commander, commander wa RPA. Kakati kyenkugamba kiki nti okusikira ekintu nga totegedde eyimu yaakyo and ideology tosobola kikozesa. Local defense ebalemeredde. Train theirs. Because this was not a national institution. The anti-city national institution. Ye Kayigula yeeterawo ekintu kye. Crime preventers million meka. Abo kane bwe balonda ne bakuwa akalulu ate oyagalayo bumeka. Nti President Kagame agamba nti awangula ne 99%. Yes. Do you need a special police? Because these are adults. Bakuwa 99%. Kakati percent emu esobola okutawanya eggwanga nga bali bonna ba supporters bo.
kati 3 me a figure when I sit down to analyze 3 million people nga research yali research bali maka gaabwe nga baddayo ekabaali kibano bayoola buyozi bayingidde mu maje how mwayingiza Trajan horse. I'm not saying that Kaigula had intentions. What I'm saying is he realized that many people he would rely on were interested in removing Museveni. As the royalists stood alone. N'amanyanso nti standinze bw'omu mfiiridde ku musajja ono era nga bwe bakola bo tebasiima asante ya punda ni mateke okusiima kw'endogoyi kusamba busambi gwe bakolera ekirungi olabe. That's why it is strange mwena ale abakoledde ekirungi bakuba mukube. It's not Museveni, it's not a policy. Mafia ekuba n'ekujjawo kakati bwe baavaawo ne batandika okulwanira ssente. Singapore bweyini akuba oluyimba olwo ssente money si yaluyimba money. All of these things are a result of money. Ne babala kakati mumanyi nti budget ya police si nyangu tuyinza kuliira ssente mulokutu. Let us create a rival group eyina budget ssente tuzirye police nebeera delegated. Manye ebintu ebimu birungi. Mafia etuula buli lunaku era aliwo omuntu wange mulispekitinga nnyo yange nti obutambi bujjeewo ne mugasijja kubujjawo saya muwakanyiza oba obutambi bujinge. Why should people bother about butambi obuli kukundi kuleki mububazzalinga kubanga mbamanyi nti once a mafia suffers a setback efuuka humble. That's UPC. When UPC is in power the radicals take over. When UPC is not in power, you see the gentlemen. This is how the mafia operates. Lwaki wagenda mwene BS oweeyo ssente biliyoni 10 nti Mirundi atoninge down aleme kwogerako. Lwaki eyo kwolwo tewagenda wooli gy'olaga kati ng'obutambi bukukutte. Mbu Mirundi president yambadde omulimu omugundi temumuwa muteeke mu kategule mbwankozese midi ayiga nolinjo kuto singo temanyi mu new vision muli mu ba million. That's why tulina weekyo no kugendo kukwata akaveera kugendo zikule nnyo kamagufu okole nago. Yes, anti nkugambye nti when after humiliating you nti buli muntu gwe ba humiliate nti katolaba Nyanzi bamu humiliating ne bagaba mugende bamukebera omutwe Stella Nyanzi kati lwaki bamulwanira mukebere ku gundi yange mulimu ekifaananyi ky'abeesiige ku birthday party. Omuwala ali musi muganda wa Nyanzi omuwala oyo akolawo kampuni ya security yeti bagiwambadde abasumaali bagundi Al-Shabaab yagiwambadde. Kati Nyanzi is important. Bweyekalakasa musuta. Why do you say that akaluka bili abiri mugumu kagenda kuba mu? So kakati ekyo kya local defense kiri clear. Bw'olabanga Bukedde ng'akuba ebifaananyi. Where have these photos emerged? Ani akuba ebifaananyi ebintu buli bw'olabira owa local defense akuba omuntu teeka mu mawulire. That's a mafia. That's a mafia. I cannot rule out. Era nze nabagamba nti aba local defense tebategedde process. There is a time Luli president yali ayagala abantu badde mu nnyumba dispersing. After dispersing, you change. You do to public relations. They already gone there inside. Yes. Naye nga tukyetaaga force abantu bayingire mu nnyumba local defense yali esobola okukola. Kati in my opinion, era wajiwana wano kuvuga ndi bakoze omulimu. The initial stages, we needed to save lives. We needed to change our lifestyles because for the last 35 years we have been living in uninterrupted peace. Twali tubyerabidde, we needed peace, we needed good. Kakati, when you look at the local defense, nojitunulya kati bweri, what went wrong? Why is it that most of the senior army officers who served under bad armies have contributed a lot to UPDF? Abatagenda kumunsi sijja kuba mentioning, but they know them. It means the problem was not the uniform. It means
The problem was not their heads, the bad commanders. In fact, in Nasomanga, Mulembe Goboti, waliwo akatabo k'amagye. Naye nga article gy'otayinza butasoma ya kapiteni Namiti, a lawyer, highly intelligent. Katumba wano namulabanga wano Nakivubo, Luzaliwa Sports. What did he do? Babo lwaki baasigalanga mu bajjejjeeto ngo baalakala. They knew nti bo baategeera future. Nti Katumba amala asobola agamba abaakubye olubiri lwa Mumbere siriimu ataasoma nagani nasambuliyo tamanyi n'ayisisi. Bumbuuza ayisisi agimanyi nti oyinza okuba nga ova okulambula amagye Somalia omusajja n'agamba nti ennyonyi efunye technical problems let us land at Nairobi UN nekuvunjisizaawo. ICC tagimanyi. Katumba knows the ICC and who are targeted by ICC. Kakati bano aba local defense is not their head. When did it bayononeka batya? Aba local defense ekibaleetedde obuzibu is Waida. Baayagala COVID-19 bamukolere mu ssente. Katandikira ako katono nnyo musawo y'okupira mpuliriza kati mulogera mu ntikko y'essaawa. Time check ekutuusibwawo. High school ensagi essaawa zigenda kulinnya ez'okumakya. Time check ekutuusibwawo. Superior Girls High School ensagi ssomero ly'abaana bawala bokka lirina on A-level abeeso n'abaveeka. Eno yekikuumusa mu katonyezi mwenda Pal FM radio yo etaliiza nsonga yonna. Kikuumusa mu katonyezi mwenda Pal FM ekola y'omuntu wa bulijjo. Prosper wali badde nno omwami omulungi n'ogula airtime wali ku dduuka. Mazima nze yakavaayo eyo lwaki tebaŋŋambiddewo. Gwe lwaki tewambuulidde ng'ogenda? Mu biseera nga bino kitaasa nnyo okuba ne MTN owonyike *165# oba okozese my MTN app okugula airtime, bundles, okusasula school fees, amasanyalaze, TV, amazzi. Yeah, the people water bombshell. Mwebale nnyo okutufollowinga okutwagala. Tukakasa nti muli kitundu ku myaka gino 9 ate n'okubanga muwagira programu zaffe. Twongere okusharinga, twongere okutambulira wamu abali mu groups ez'enjawulo muteekeyo ka link yako mpola mpola waliwo batuwuliriza ku app ate nga muli live ku Facebook eya Pal FM Uganda. Ngenda kubamba kuonako wano mpola mpola ekyuma bwe kimala okubampa tusobole okubanga tutambula bulungi. Ekibakankanya abantu. Akati ekibakankanya ki? Baali batenda mbu Bobi Wine ayinako abantu 3,200. Sinnagifuna ye yekumye ku 3,500 gibeetaano 7,11. Ezizo? Tukola. Omukula bagenti akola 15,000. So naye nga mmwe mutufudde okuba ab'amaanyi mwebale nnyo twongere okusharingako mu groups ez'enjawulo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Comments njala balaba wano. Where are they? Banayi mwebale nnyo mwebalire ddala. Ano ngenda balaba bulabi ndowooza. System wano egizeemuko. Okay. Kale mwebale nnyo. Tutandise twongere okulinnya tusharinge. Musaawe eno tugende ku nsonga enzito.
tugende ku nsonga enzito musaawa eno tulabe ensonga bwe zigenda okuba nga zitambula abali German, Denmark, Norway, Egypt, South Africa, Dubai, Qatar, Stockholm, Sweden n'abalala. Asante sana. Asante sana. Cover your cough with the bend of your elbow or tissue. Avoid crowded places. Stay at home if you feel unwell, even with a slight fever and cough. Cough and difficulty breathing, seek medical care early, but call by phone first. Stay aware of the latest information from your local health authority. For more information, contact your local health authority. This message is brought to you by the Coca-Cola Company in the interest of public health and safety. Nange tulina kyamaanyi kyetusobola okukola kuziiza ensaasaana ya coronavirus. Ekisooka weewala okwekwata ku mumwa, ennyindo n'amaaso n'engalo n'amazzi amayonjo ne sabbuuni oba eddagala eritta obuwuka. Ekyokubiri weewala okukwata ku bintu ebikwatwako abantu abangi. Ekyokusatu ennyindo n'emimwa gyo gibikkeko bulungi ne tishu ng'okolola oba oyasimula. Oluvannyuma tishu giteeka awasaanidde. Obubaka buno bukutuusiddwako Physical Uganda Limited, abakozi ba White Magic Detergent Powder. Kale tukomyewo ku Pal FM moyo gwa ggwanga, the Patriot Bombshell dakabiri zaawo kwenye kusawa ennya ez'enkya y'olunaku olwaleero nti local defense baayagala gikolera mu ssente. Nabaga nti Ugandan mafias operate like baby monkeys. Ti enkima ento bwe ziraba ekibira nga kikutta omuliro zo zirowooza nti fulemu zizino zituuka ddi tuzizanyise. Kima enkadde nga singa tufuna aguzikiza. Bo bano bamafiya buli kimu bakikoleramu. Neewuunyiza, this is not fiction. Waliwo Sefugunda Isolation Center emu omukyala yava mu America ayagala kwesimba Uganda Isolation Center. Agenti we n'agendayo namugaa tuyitagala ndikuluza tuyitaga kino na kino etutandika emirimu akolamu nanga nti byogera bituufu. The woman yesterday was given 3 hours to leave the isolated center, went, inspected the land cruiser, affected the nomad. Kakati, are you serious? COVID-19 has become a Trojan horse. Yes, I should 3 hours. Leva Davaganti Najinzira mu 3 hours. But Miss was following her. Kakati, bwe baayagala okkikolera mu ssente najja wano ne mbagamba nti bakwata boda balina agasajja akagenda okuttibwa kuba bano bajja kudduka nagamba omusajja w'ekiwangala bamukoddomi wange ne mukazi we nga bava ekalizo omukazi ava kuzaala n'amukuba emigo mumina pulezidenti owamu ne mugamba nakabuli nga balina akavubuka gaabwe ku kyalo gabakwatira boda nenkubira n'owerwenga DC ne mugagamba oyo Ivan Kabuli terwa coffin. It does not pay the coffin to fight a Kabuli. Teisobola nunga Ivan you Kabuli you coffin you Kabuli nga bakuba abantu kakati baba atuuka ogamba gano agali mu byalo gano ago gajja kubonaabona obusiru bwammwe agaganda gano gwe beeyambisa agasiru agabeera ku byalo kakati baateekawo guruupu yaabwe. Omwana wa boda ne bwaba nga talina kiriko bamukwata nti abadde atissa omuntu. Boda ye ne bagitwala ku poliisi ne bamulyako emitwalo 10. Emmotoka etannatambulako pulezidenti wabadde agaanira mmotoka zonna okutambula bakuga ntugirabye emitwalo aga. And the problem with the money
timmane zigenda zijene ogamba nti kanyo kati tukwata abiri olunaku mufune ki tiri abawakanya wabadde balina twiki gye bakola nga oli ajja najja nti ye musirikale fe abasirikale batukkiriza omwana n'amuleeta ne bamukwata. The moment you turn the COVID-19 into a gold mine, this is when you lost. Nti buli muntu yatandika okubbira ku levo ye gyabbirako. Boda z'abaana olede kyovula basinza basonyiwa mafia sigisonyiwa gwe kuba olowoozanga pusi nti erina okulya emmese n'olubuto. Why do you believe this innocent boda man should go and sell his kibanja to retrieve his boda nga ddala mu mutima gw'okimanyi tannatwala ku muntu emmotoka epaakinze ewaka tekolangako ne bagijjayo mu mpigi omu naye akuva ogw'okukyalo empisa enkima ery'ebibisa ogisanga emulago nedda tetugiramba era batyo naye mmwe tubalamba nga bwe batta abayusi nga bwe batta agasajja agatambulanga n'aba UPC nga bwe mwattanga abantu nga mwe mugenda era mmwe mwafa. Does it not surprise you to see this Mirundi was hanged? Lwakasisi is a senior advisor to the president. Does it not surprise you that Moses Ali is the third deputy prime minister when Kassim Obula is dead? Mumutunda ni mubyasesinga bano baganda baffe babbalamu babyasesinga nti negundi omusajja awandika kabuliye bawandika kabuliye omugenzi nti eggulu nabadde nga ggwe olwaliro ninga bwendi gwekyo naabaaki balamu atulako n'alowooza ku kitatta. Nkale kakati nkugamba nti bakyonoona kyafuuka kya ssente. President agamba abaloko defense temuyingira mu mayumba temukola ki. Nalaba omusajja nze mubesibwa kitiibwa kati RDC w'Emityana n'RDC w'Masaka Centre. I don't respect them. Kujangi. Yes. Wait, I'm respecting them. Why? Ti abasajja bano babanga bagezi okussa mu nkola ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga. President Museveni si mateeka 10. Museveni leaves you thinks that he is working with intelligent people. Misusing a presidential directive kyakolebwa mu Kyoga. Museveni yatulagira agenda okubyanalizinga nga bye bakolanga si byebyo. This is what has been happening. Museveni yakugandi kuba omukazi ow'olubuto agenda okuzaala. Don't you assess? Are you not a human being? What's the role of these female policemen, police women? We see deployed. In fact, what has helped the president butafuna uprising military police? Wali military police waliwo kamana. Military police singa baaliko bokka riot yalitandikidde ku bantu n'olaba be babaleeta kubanga these RDCs waliwo omusajja w'ekamuli gwe nabagamba simanyi ayogera poliisi oba kakayire kyayinako kyokka ekirimu amagezi nkuufira ya poliisi uniform n'engatto feesi yoyinza oga nti capati yali esiiridde ne bagiwumulamu amaaso ebituli by'ennyindo. No, omusajja yali ne mukazi wa mutwala mu ddwaliro sajja ne bamukuba bubi nnyo n'omukazi ne bamukuba mubi yagamba mbu yayise ku road block we are waiting him to recover tumutwale mu kkomera. Yasomawa kakayiri wasomawa eri protect. I'm not supposed lwaki kirabira yalimu wakise eri ku tension takola bya sentongo lwaki takola bya musajja RDC w'Emityana n'ennaku eziyakoze ekyobusiru yazze yennyini n'omutwe gwe bwati n'agamba abaana bano babiri tubakutte nga bambadde uniform z'amagye ate nga bali mu leeya. How do we know that you call to them dressed in military fatigue? Najjo n'omutwe gwe bwati abaana ne bababuuza uniform mwazijjawa abatali mu uniform z'amagye twazironda ku poliisi. Did this RDC receive complaints
from any soldier at that detach or police gond nti we lost our uniforms. Kakati that's your problem. Nti sentongo gwe tomanyi bantu. Buli abantu bebaga tuli mu isolation centers tetuli amere ala this comes up. Balimba bakola no, that's not your role. Don't suffer from Sakwaism. Sakwaism is leaving your office to do other things. You leave yourself a gundi, flexibility to respond. Then you become part of the problem. Okay. Yes. Kakati ebyo byonna sente singa president atekawo singa president atekawo akakiiko. We inspect all the police stations. What's the presence of borders? Why are they there? Did they come to report cases? Boda ikizibiza ku gundi yezo. And every border you see kitegeeza omwana takyakola. Ate bajja kulumba kulaba poliisi bwe zaako omuliro nga badduka. Bizibiti ki? Because nabagamba nti border is not a means of transport, is an illegality. Border olabako passenger bwakwata PSV. How can a border an illegality in transport? Border olabako oli bwakwata passenger olabako weyesigami. Ambulira border ya Masanyi border omukazi okugituulako alina okubanga ayambadde jean era agituulako ekisajja, because a jean the woman is not easy to rape. Ruling was made in Italy. Nti omukazi tebaamukutte yabadde mu jean abo bawini negundi ne jean zaabwe kwembase ya Italy. You have forgotten. A ruling was made. It is not easy to rape. Omukazi ali mu jean fights back. Border ino okuteekako amataala to know what way atagiraba. It is a motorized gundi object moving. But after destroying the UTC, after destroying the Uganda Railways, twalina kayola wano nga etambuza abantu. And what embarrasses you, aba New Vision bwe baagala okukola emikolo train zivaayo naye muli basajja. Kakati today ababadde beeyambisa abapoliisi abadde beeyambisa aba local defense obabbira ssente baaladdisa ababadde abakuteeko. No. Sentongo should answer. This man should answer. There is a woman in Kayunga should answer. These are the DCs who have been defending. Abayolerewo. Kale. Yes. 13 dakika zawo kanye kusawa ennya. Wawe tulaba mugisha muntu ya fishinze mwiru Bobi wine abantu bagenze massive. Let me tell you. Kati how do you make ekidala? How do you make ekidala atengo kanti embaga tejja kubeerawo? Waje. Lwaki bakola organization nga baga nti ate okulonda kweyongereyo? Obani. This is why. Bakoze ekidala nga when you read my book, Scientific Elections. Scientific elections. We are heading for trouble. Bunji nnyo. Chaos. Musingi chaos ahead. One. Nti COVID-19 has been exaggerated. At this time, twafuna a war task force. After battling COVID-19, we would have a new team in approach a gund, a coexisting with the virus. Rambagamba, don't praise yourself. We are helped by two factors, the Museveni factor and the international factor. The information is Sibano Simon Museveni scientist, I was still about Mono, to what he was in Pisot, what he was a Chwan, sort of to teach a misnomer that appears to be when it is not. These Europeans and Americans packed their propaganda.
propaganda is not telling lies. Kati olwokuba twalabanga abantu abafa mu malwaliro ne tulaba Queen Kamukutte ne tulaba ani twali scared. As things change in Europe, the original, the source of this well packaged information abantu bali relaxed. This is your only point. You are not telling the people nti COVID-19 wa amaanyi nga negundi muzibye n'amata kampuni neri gwe banene bwemba mubbi nti asinza kubba nti kampuni yange yegenda okutwala omulambo, kampuni yange etwala abaana ku ssomero okukola ebigezo, kampuni yange etwala omulwadde mu ddwaliro agenda okuzaala. Ebyo tobibbiramu. You suffer. Buli omu akulimira. Kakati ongati obuzibu bwolabye mu scientific election. We are using COVID-19. Ogandi yali exaggerated. Yajubisibwa n'asukka. Kakati today, who is prepared for elections is only Museveni. Opposition ndabona biyite. Ate erirudda wa Museveni talina challenge. This is a problem. Nti Besigye bwe yajja era mu katabo kange kano nkubuulira nti kiki ekyayamba Besigye. Ekyayamba Besigye yali muhwezi ne mukazi we Winnie. Winnie carried out the donkey work. Kakati muhwezi yawonya Museveni, yagamba Museveni nti omusajja mute agende erukungiri tukukolere pate tukolere pate omusajja omuto agende mu civilian life. Wamutugamba. Kakati Besigye waddukira. Besigye bwe yadduka nabagamba wano Besigye waddukira n'awona. Kakati ba leaders bonna Besigye abadde asurvivingira ku ssente z'ababbi mu gavumenti which Museveni has squeezed. Ababbi tebakyalina ssente. 2 Mugisa Muntu pologulaamu ye si ya leero. Mugisa Muntu kampeyini ye eyinza kutuyamba mu future. Nti this situation has helped us. 1, violence ya Besigye w'okutuwaaka tikizudde tekola. Yes, tekola. You cannot remove Museveni through violent means. Embeera eriwo kati gye bagamba esobola okugyawo muzeeyi Museveni yabavubuka ya people power. Era olaba kakati people power ekizibu kyayo kyeyina. Ekyo kirabo. No, talina resources zikola network. Ani Bobi Wine talina ssente. Nze nga nayogeredde Museveni byakoledde abavubuka. Bobi Wine yakubwa. Talina structure. Talina ssente. Obutaba na structure kye kimuyambi. Kyobulaba mbaga nti eno slogan tulwana nayo muzimu. Omuzimu bwe guba gutuga abantu n'ogenda we bamuziika n'ojja ku lubugo. Tulina kyogukoze okutwala kusaasira ogula bazaali ogula baani you are wasting time. Omukazi ow'akabina okumubbako ebikooyi akabina ke kasigalawo. Bombshell. Bobi Wine akabina ke weekali nti alina kozi yaki era bamutya nnyo. Omanyi bano they don't know. Bobi Wine bw'agenze ku leediyo okwogera ensi esiibye mulindirira teriimu to go back twice. Emirundi ebiri tebaliiwo. Era bajja mulinda. When Bobi Wine is in an area, Besigye goes to another area mu presidential elections, and another person in Mbabazi goes to another area, which means the 3 of them they were addressing at that particular time they were opposition. But when it comes to voting, they are going to vote different. Chiringa bola bente fe abalundi ya mu kibuga. Omulala abalira n'eggana ddene eza mirundi ziweta eza gunne ziweta ayinza n'okutuuka ewenga tayina. N'emirundi katono nnyo omwana ono Bobi Wine abantu nga bamwambedde. No, lwakuba nti bali noyize bavubuka ye mupya kubanga you cannot Besigye you cannot fail 5 times. Kyobula Besigye abadde akoze olwesooka natta FDC n'agiteeka toyinza kujjako Kiiza. Kiiza smiles infectious good n'okumuvuma omukwatirwa ekisa. Ni bw'aba yavumye gavumenti naffe tuli bantu omukwatirwa ekisa kati oyo yamutta n'addira eri n'alekayo akulira ekibiina tamanyiddwa. I think he's a lawyer. Emuli yati tali mu ebyo. I think he's a lawyer. Era Besigye mubazi nnyo
No, there is no married woman who can bring a more beautiful maid. Yategeera. Yes, that is musajja mugezi. Bombshell. Musajja mugezi. Kakati erina tayo. Kati bwe bategedde nti Besigye talina sosi ya ssente balaga wa mugisa muntu. But all of them n'abenaalimu batya akalulu. Wali tomaliddeyo wali nti Bobi Wine nti abavuka is a new kid. Yeah, is a new kid on the block. He has gone through the political embalu. Akubiddwa mu Arua, akoze eki concentration yonna eri kuye bwagenda okuziika amagye gayiika. Nabagamba nti the biggest campaign manager of Bobi Wine is NRM. Bamukolera kalulu. Netagenda kuba ekintu wano. Atasobola talina network. Nze nkubulidde bonna tewali ali organized. Ne wangamba. The only presidential candidate who is a challenge. Kankubulire. Siwa leero. Mugisa muntu. Kati nga bano Besigye bwe bafudde baani abalowoleza mu violence. We need to change the trend. Tuyinza n'okufuna ebibiina bibiri. Republican ne gundi. Conservative ne Labour. Kubanga Museveni atukunyiriza abantu bano bonna. Lw'okwati Museveni's achievement. All of the institutions which were making noise, Mbabazi yasookera mu ekereziya n'alangirira Papa. Alinnyayo kati. Besigye n'agenda e Mengo n'atwalayo n'enkumbi. Ssaabasajja Kabaka ava Besigye nga Besigye ali ku gundi ku Kidyeri. Ssaabasajja Kabaka n'agenda e Ghana. Musanji wa Kabaka sibye nyima na Mengo. Minister of Better Trade yatunda e Mengo. Ya batalinga buli kintu kyonna ne federal n'agibatalinga. As we speak today, Buganda factor is not in the elections. Ekyo twakyogera. Institutions zonna Museveni azikubye n'azimalawo. Nti today, is it not embarrassing? Abagenda ewa President Museveni ba religious leaders baali babbingwa. Why is it that bano abalokola ab'owansi kati be bagitatinga nalabyemu omwo azitowa bwani Bujingo. Why? Lwaki babbingwa tebagendayo? Balina endagaano ze basayiningayo. Lwaki tebagenda? We came here, we agreed, kakati COVID nti ye. Ate ye Museveni mugezi yabaga nti ebyo mugende muteesere baki? Kuba yagenda obitegeera President yagenda bamukettera bagenda okulaba mu isolation centers nga temuli mulwadde n'ogwo. Bataddeyo mbuzi zaabwe kubalirako ssente. Agenda okitegeera nga dola 3.5 kakati COVID-19 nyina kyenjawukanye kiriwa wembuulira wano wongambidde ku Bobi Wine ndaba abantu bangi babuduse mu pate zaabwe bagenze kwewandiisa anti kankubuulire nti sologani kubanga n'ekyo nakyo Bobi Wine bw'onogira ku sologani nga tolina political party okujjako nga Bobi Wine alina to control him is not a party is a slogan. Kati bazze mu parliament naye ekimuyambi nti nabana ababaka ba parliament abeNRM nawandika akatabo kanembaga nti akamyufu tekasoboka ekyo kitugamba era approved right kakati bwe kibakoze bas ekibiina ate bakittidde ddala why bagambye nti executive z'ebibiina simanyani zituule ba minister bo bali sure nti bagenda kuyitamu sente kati banoonya batuula ku kakiiko ako akeNRM. In fact, wabaddewo n'ekiro nti bafulaga beraza abakwata. Yes. Kakati ate kana akalu kankubuulire ekisooka naye nze mbasekerera. When you read my book, I'm predicting chaos. Why? Tugeze mumanyi nti wano abantu bwe mwasumulula mmotoka ne zitambula abantu bonna balinnya mmotoka kulaga mbyalo waabwe. Mama Fina n'asasulyako n'abaali balemedde mu paako omwo nga bagenda kukola kyati where if they registered in Kampala and they are now home, will they vote? Ekiwulire ebyokulonda takirowooza nako omuwendo gujja kusalika. What are you going to do to a voter who left Kampala after registering in Kampala? He went home. Oyo tagenda kulonda ati awe wali akavuyaawo. N'ogamba nti essaawa 12 zimaze okuwera emu mulekenga bokisi ffe mutulekerewo ne beejensi bammwe weewali ekizibu awo wekyabikira awo ekigenda okwabikira awali piraawo okuggyako mumene ballot boxes kubanga oga nti ekisaawe kiina
mita 10 mita 10 kitegeeza with the social distancing kigendamu abantu 25 emabega nga buli omu asimbye ku munne 25 in 100 meters kakati kitegeeza 100 meters ngenda kutandika okulondesa essaawa emu male 12 tubale. What do you do? Increase more polling stations. Waberewo box abiri nti at one time abantu abiri balondesa. How do you make it? Kyokola oddira empapula z'abalonzi voters register noziwa abantu 5 nga zifaanagana kakati osigaze ebintu kimu alonze wano asobola okudda wano you are in one polling. You have put there 20 ballot boxes. 20 ballot boxes. If every person votes 20 by 6 mbamba maze. Kubaka kati nakugamba nti kino kibwino kibabadde bateekamu tekikyakola ekinkumu tujja mufunirako covid kyobula nze nasese kati balina kukola bati nasese amasomero tebagagudde nawe waliwo chaos. That's why I'm predicting chaos. Abaana b'essomero bajja kujjanga ne gloves maama gloves basobola zigula omusajja atagala gulya mwana we buli somero buli kibiina kibeere ne w'omugaani ng'egula mmeka emitwalo 8 kakati gloves ezo bajja nakugamba nti zina particular kakati oyo akole kampuni ezikolera mu education zizina mazina awo nawe wajja kuwa akabuzo akafujo kajja nkalengera katujja katono ampuliriza you mess up things because of money. Bombshell tudda lekizidda mugamba ndisi katibu ka okunoonya sente mujja kufuna muke mukinyo ndi omuyaaya omugumbulule alekenga obululu tebannabubala ku ssaawa emu nti kafyu awo ekyabikira awo ekigenda okwabikira kuba tebaagala kulunda awo ekigenda okwabikira awo ewali obuzibwa muyaye kumugamba kuvaafu ng'asibye akakala asibye akakala alinda babala obulungu omugamba gwe ssaawa emu eyakafyu etuuse awo wekyabikidde awo ekigenda okwabikira embabuulira Totokeo. I'm seeing chaos everywhere. Because you have a group with Tagala Kulond. They are interested to ignite chaos. Bane mungambire gundi andizire aja beera mulamu singa tugoberera amateeka n'ebiragiro kisobola otuyamba okukomya okusaasaanya obulwadde bwa korona emikolo gyo ne sabbuuni emirundi mingi mu lunaku mwewala okukwata ku maaso go omumwa buli lw'okolola n'akatambaala oba n'omukono gwo ng'okozesa akakokola mwewala ebifo by'oba bali abantu abangi tubagamba mbeere wange neseka nti bano balowooza nti ojja kugamba abantu ku saa 12 nga obulungubokisi joking. You rather add more ballot papers, ballot boxes, find a solution to those who left Kampala after registering how they are going to vote.